Oyonsa muyonse. Omwana ono gwe tutagenda kulaga bwenyi bwe tumutuumye Sandra. Tumusanze ku kyalo Kataala ekiri ku njegoyego za disitulikiti y'e Bunyaruguru ne Rubirizi. Wa myaka 15 atubulidde nti yafiirwa kitaawe ku myaka emito ddala olwo ye ne baganda be ne basigala ne maama waabwe. Kati we yafanga nkyali muto n'embeera okale mu mbeera osanga omuntu ne bakuteeka abantu mukale beera wano oli n'akugoba weebityo. Mami wange yamala nalaba akambonebone n'abaana bange because tuli babiri. Mukadde ako nyina obusobozi yalina butono ddala era kumpi buli lukya yagobwanga ku ssomero olw'obutasasula bisale bya ssomero. Paka n'ensoma naye ng'ebyokusoma omanyi school fees batuusa ekiseera ne bangoba n'entuuka ewaka ng'ewaka nawo tewali ssente. N'embeera awo ne maami wange natuuka mu P6 nendaba nga ssente zimbuze. Mu mbeera eyo ekyomusanvu teyakisukka, nyina n'amusindika e Kampala akole obwa yaaya. Kyatamanya nti mu kaseera ke yamala awaka yali afunye eryamugema e Kampala yagenda alina olubuto. Luno omuvubuka eyalumufunisa yali wa siniya yakuna. Nentuuka e Kampala nagenda osanga ndi lubuto. Kubanga olwo olubuto olufuna nalufuniramu ebyo ebintu eby'okuzunga muzadde akutadde wano bwe bityo. N'embeera nalo nagenda olujjamu ne bagamba mami wange nagamba linda ozaale omwana wo. Sandra ono kitundu butundu ku nkuyanja y'abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka. Tukitegedde nti abaana abawala bangi abafuna embuto ku kyalo Kataala e Bunyaruguru mu mwezi emisango egisoba mu 5 gye giroopebwa. Obwire obungi nekira kutungamu emisango z'abaana nko mu kwezi kumwe nk'emisango nk'itaano. Tukitegedde nti ekisinga okuvaako embeera eno bwe bwavu obuyitiridde n'abasajja okusulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekikaka abaana bano okugezaako okunoonya ekyokukola okusobola okwebeezaawo ng'eyo gye bagwira mu mikono emikyamu. Mukazi naba omusiza naba mwini omusiza zanka Kampala agenda atasigawo makage hati nyina nakola emizizi kakola emizizi takubasa nayirondera okulya ateka okusomesa omwana ati bimulemera ati omwana kakumara amulekerawo hati omwana cyo kuleta gumana nazo makaga abantu nazo omwe baza nubutambule ekiro bugenda abako tuwine buvunanizibwa bw'omwana kuga muzire bwe omukazi manyo mutakubasa kulebera mwana ngu yacho basa tata omwana yabataro bagende wabweru bagenda kukola nti bafuna okulya bwe batuukeyo ne bafunayo abasajja ne baba akasente ko kubalabirira nga bali bato ne bafuna olubuto. Abaana bano abamu embuto bazifuna mu banganda katolo ne kifuuka kizibu okuloopa era emisango egisinga gifiira ku kyalo. Usanga omwana ayina emyaka 18 azira mu abaana babiri ekyo nakyo kibe kizibu bakireto wache ya person arone ensonga ezo tari kutwara polisi abo kuba omuziire nayetina abo ko omwana watira atwira rumuto. Emisango ejo egisinga bagimaliriza ku level y'ekyalo bagenda ku polisi nga enzikirizaganye mazo kola ki okulemererwa. Tutegedde nti abazadde abamu tebalaba mugaso gwa kusindika abaana bawala mu ssomero so nga n'obukuumi bwe babawa tebumala. Kwegamba okukuuma omwana olina okubeera ne system emukuuma ng'omukola bize naye bw'abeera idle lazima abasijja kola ki abajja kufuna olubuto. Kati waliwo ekitongole kinnakyewa Kihola House of Love Africa ekiri ku ddemo ly'okukuŋŋaanya abaana bano okubabudaabuda n'okubawa essuubi. Neesiima kubanga nze asoose okufuna degree wano era nze ndi graduate kati maze graduatinga mu industrial art and design ndi mulungi mu bifaananyi ate nze nkuba ebifaananyi bulungi naye kati kyendabye nga nsoma ate nga ekisinga obuzibu wano lwakubanga kati abaana abamu babeera HIV/AIDS naye bwe babeera nga balwadde kibakaalubiza okusoma. Mark Levis Mbonye yakulira ebyenkulaakulana mu disitulikiti y'e Rubirizi era tubuulidde nti bakyalina omutawaana gw'ebyenjigiriza ebikyali eby'okugattirira. Tukyali wansi naye nga tugezaako naye nga bw'obimanyi nti abantu okukulaakulana kitwala ebbanga ddene tusuubira nti bwe tugenda tugezaako mpola mpola gye bujja mu maaso kijja kola ki kijja kweyongera kibeere bulungi. Okugezaako okulwanyisa ekizibu kino
abakulembeze bagala gavumenti esseewo enteekateeka ey'okugabira abaana abawala enkola y'ekizaala ggumba. Naye bw'omusomesa nti kino ne kino bw'okikola kino kye kigenda ovaamu. Kale kino kyewale kola kiri waakiri awo nze ndowooza kyetaagisa bo okubeera nga basomesebwa kwebyo. These young girls they cannot easily access contraceptives. One, you access contraceptives at a cost. And in a case she gets pregnant, even if it was to abort, she can't afford. Ye akulira ebyensoma ku district Bill Stephen Warufu wadde nga akkiriza nti ekizibu kino weekiri atubulidde nti katika weefube gwe baliko wakusomesa bazadde nti kibakakatako okukuumira abaana mu ssomero. Kijja kubayamba kubakyusa mu ndowooza, kijja kubayamba obutatwala mbuto ezitasaanidde, ate ekirala bwabanga bayiseemu bayinza okubalabira ate ne bava mu bwavu kubanga omuntu bw'abanga omusomesa aba alina omusaala. Ebibalo biraga nti buli mwaka abaana ebitundu 7.5 ku buli 10 mu district eno be bawanduka mu masomero okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu ky'omusanvu. Omwaka oguwedde minisitule y'ebyobulamu yeewa ekkatala okukendeeza omuwendo gw'abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka okuva ku bitundu 24 ku buli 10 okutuuka ku 15 ku buli 10 mu myaka 5 egiddako ng'ekolagana n'ebitongole ebyenjawulo.